soka byonna tebakulimba nti politics yawedde era ddayo okole. Tebakulimba bayungudde ba politician okujja okumulungula ensonga. Ndabako simanyi nsereko n'ebinnyo byonna biringa enkumbi za turakita, simanyi aliko NBS, simanyi asibye gundi. Kati atuwe advise ki atugololewa nga yalemu okwesimbawo nga tayina bisaanyizo bya kwesimbawo. Nagamba Mugisha muntu ne mugamba Mugisha muntu toyina makulu nga wakana. Bamubuuziza ogenda mu kooti agambye ate munanze ngende mu kooti nze nnyina obujulizi. Nze sina bujulizi. Fenge ekibiina tetweteekateeka kimala. Tetwalina ba agents, tetulina declaration form, tetulina mubaka. Naye nango omwana Mugisha muntu. Naye nze mbabuuza Mugisha muntu oba Mugisha kisolo? Answer nti nedda. Mugisha si muntu. Mugisha mondo. Mugisha muntu. Mugisha mondo. Mugisha kisolo. Kakati temweteekateeka ng'ekibiina nze nali nnyina obbateekateeka. Kati president yakyogera. Ekyo kibadde kirina kuyogerwa muntu lemmaani supporter w'ekibiina. N'agamba bannange tetwasobola. Ikirabika tetwasobola kweteekateeka tetwasobola. Naye party president yennyini ayina ne kati nti wano obudde wabumalira mu kutintinga nviiri mbwonyume. Omusiru mbujje n'Omugisha muntu. Jje n'Omugisha mondo. Jje n'Omugisha kisolo. Mwajja kuteeka kabubi ku muganda wammwe Munyarwanda munnammwe. Mugisha muntu oli wakabano. Mbu muntu yera. Nonsense. Nze nali nnyina obbateekateeka. Obanga temweteekateeka. Sente ezikutambuza Uganda yonna ozijjo. Nakubuza Mugisha muntu okola mulimu ki? Oyina edduuka mu Kampala. Nedda Mugisha muntu oyina edduuka mu Kampala. Sente ezikutambuza Uganda yonna wazijjawo. Nze nali nnyina okuleetera DR form zo. Nze nali nnyina okuteerawo ba agents. Mbu tetweteekateeka kimala tetugenda mu kooti. Omusiru mbu mukakamu. Genda okakkanira ennyoko naawe. Tumanyira wa. Wamawulira. Gwe weesibe ekimyonywere wamma. Bannayuganda tewabaawo abalimba nti temuli mu struggle. Tewabaawo abalimba nti byawedde. Piga musumari, piga magoti. Ekimu ku byo. Naye temuva mu struggle. Piga musumari, bwe tumala tuddeyo mu defense. Mufumbe ng'obudde bukyali, tulye mufumbe ng'obudde bukyali, tuzikize omuliro, tuddeyo mu defense. Funa ekyokulya, funa ekyokunywa, kolamu nti jamu engatto okamule. Okupiga magoti muba mugenda kujjamu ngatto kukamula sokisi nga mubadde mulinnye mu mazzi, musobola okugenda nga amazzi gabakoma muno. So bwe mutuuka mufuna kaka gunda wakadde waliwo kye bayita riyogo. Okufuna bwe muwummulira ne mumanya tugenda ku advancinga nga tudda ku ddyo riyogo ne mubeera waawo ne mujjamu engatto ne mukamula sokisi ziri ne muzikamula ne muziwujjawujjawo ne zimala okkala ne musiimuula ebigere ne mukamula engatto ne muddamu. Ekyo kye bayita kupiga magoti. Ne mugira bumuti. Then kupiga musumari mufumba nako ne mulya saa 12 ng'omuliro muguzikiza nga muddayo mu defense. Naye temuva ku struggle. Owenga teeza abisiwadde kamula sokisi. Aina ka biscuit kaliye. Aina tetwagala sigala mu kampu. Tetwagala sigala kubanga omulaba ayinza okuwunyiriza akasigala najja atugwako. Ku bato tebanywa sigala. Ne bakukwata naye. Wamawulira. Ebigambo by'engendo bagamba olwaliro mu biwulire. Naye nga sinabitandika muntu agingira abasumba bonna wano. Joshua Lwere. Mujjukira nnyina akantu ke mbadde nnoonya kambuze kinkoze bubi admin taliiwo. Admin ngenda mukuba omukalafa. Admin taliiwo. Admin mwena bamulabako mu mugamba ali omukalafa gumulinze wano.
agenda guwulira kuba nyina ebintu byennonyanga biraba because of him. Wulira mujjukira nga twakamala akalulu ka 2021 buli omu noonya akantu ako okatunoonyeze kakomewo. Nga twakamala akalulu ka 2021 mujjukira Joshua Lwerero yakwata abaana ba foot soldiers n'abakukumba n'abatwala mu State House. Era nagamba Museveni nti agenda kukola kyonna ekisoboka okumalawo NUP, era bano babadde ba NUP bakyuse. Akantu ako kambuze. Naye kati mwe namba wadde assignment mukanoonye mukakomyewo. Joshua Lwerero n'ayimirira mu tent ng'ali n'abaana bambadde red. N'abanjule wa Museveni n'amugamba bano be babadde bakola effujjo nga bookya ebipiira, bookya transformer, simanyi bookya abantu, simanyi bayina emmundu, kati basazeewo okukyuka ne mbaleeta nkusaba obasonyiwo obawe ekisonyiwo. Ani ajjukira ebintu ebyo? Muntu agingire wano bayita Religious Council. Ticha Lumbu yeye yakutte Kazimba Mugalu oyo mukulekedde. Serwadda Joseph Serwadda Mundeeba. Joseph Serwadda Mundeeba. Abantu babano batandise bijjukira. Ebyo ebyalwere. Joseph Serwadda Mundeeba. Njagala omanye nti ng'oggyeko Katonda obulamu bwo mbuyina mu ngalo zange wano. Joseph Serwadda Mundeeba. Joseph Serwadda Mundeeba. Nkuweeko katini inki katono, nkuweeko katini nnyo intro katono. Joshua Lwerero. Joshua Lwerero jjukira bwabba ettaka lya mukyala Lubega. Wabba ettaka lya mukyala Lubega. N'okyusa ebyapa bye. Omukyala n'afa nga mwavu mponga byoya. N'omulimba mbu wasiza muwala we. Omukazi n'omutekere kumu wano kuliko amanyi muka Joshua Lwerero. Kumu wano kuliko amanyi muka Joshua Lwerero wali omulabyeko ne mukazi we. Yawasa omukazi nga bya bugagga. Mukyala yali alina omwana w'omuwala. Yakuza Joshua Lwerero ye yamuleeta mu buweereza kumuteekateeka bulungi okumukuliza mu Kristu. Ne yeefuula wasiza ono omukyala n'ateeka eyo ekisiimuula kikiri eyo. Wali olabyeko Lwerero ku mukolo, wali olabyeko Lwerero ng'ali ne mukazi we. Omanyi muka Joshua Lwerero. Joshua Lwerero wabba ettaka lya mukyala Lubega. Mu Uganda empya kyensooka ku mmeeza yange. Mu Uganda empya kyensooka ku mmeeza yange. Buli muntu yenna yakosebwa omusumba yenna omunaddiini yenna leeta fayiro ku mmeeza yange. Nkugambye gavumenti n'emala egamba nti omuntu wenna ng'alina ensonga ku munnaddiini nga yakukola ekintu osobola okutya. Ne bagamba oyinza fayiro bazireetera kulukulula nangeezi kwabo be muyita abo abasajja ba Katonda abo bamafiya abo mubataginge wano nzize. Bannayuganda twabaawo omuntu abalimba naddala mmwe younger generation nti temuli ku mulamwa. Okuyitibwa amafuta okuyitibwa bwe kumala okukugwako ekimu ku kitikakasa okuyitibwako okubonaabona. Genda osome Bayibuli. Gwegenda osome Bayibuli. Amafuta kasita Katonda yayita Musa bw'ati yali alina okudduka Egypt agende Midian. Amafuta bukasita gaagwa ku Ibulayimu we paba yali alina kuva waali agende gye banaamulaga gy'atamanyi. David yabeera ku ttale ng'ali ku bibye ali mu mirembe gye kasita baamufukako amafuta bwe paba
muganda wange abasajja babonyaabonya musooke mulindeko bannange mulindeko nzije gwe munanga wuliriza nange emmese 1 Samuel chapter 22 nayingira mu mpuku nebi nadduka n'agenda ku nsozi waggulu banoonya ttiimu y'amawulire bannaye banoonya ttiimu y'amawulire ga pulezidenti kati ne bwe bakuwa ssente mmeka tolina gw'olabako amafuta kyegabakola ne bannange bannammwe free pastor gwe amafuta gabonyaabonya David amafuta gabonyaabonya Moses a highly qualified general nafuna omulimu nga gwa kulunda nte Midian expert architect simanyi architect omusajja omukulu Moses ye yazimba Egypt eyo ezo simanyi pyramids simanyi biki yazimba barracks ame base ziri Egypt kati president za Moses amafuta gamuddusa n'agenda Midian nafuna omulimu gwa kulunda nte. Can you imagine? Gomanche kitegeeza ngo osanze erweru nga apakasewo omuntu ng'erero alunda nte. Eyakubakasese nakwata n'omusinga jeke n'omusanga nga gwini ngalunda nte wali okirowoozezaako. Nedda bulijjo musoma Bible nemugamba senga mmwe mwaliwo mwandi bikoze bulungi bibi e Uganda bibyo mu mulembe gwaffe weebiri tozannyisanga okuyitibwa ggwe. Bakuba Yeremiya emiggo n'agamba Mukama nti Mukama wannimba nange ne nnimbibwa nakkiriza siyasawo ayi Katonda webale nnyo okunnimba musajja ggwe. Jeremiya ng'ayogera ne Katonda ng'ayina ne byalabyeko Mukama byamugambye ne bibeerawo ne bigira ne mutabani wa Pasukuli simanyi Pasukuli yamukuba emiggo. Yeremiya n'agamba wowe maama seba nga muntu alimba kwenkana Katonda wannimba ne nnimbibwa sebo webale kati nze ndulimu. Yesu ng'atambula mu Rabadobu style asula ku lusozi ku makyayita mu buyisi bw'ati n'abeerako bw'ati awo n'atema. Bayibuli erina olunyiriri lugamba n'abayita mu nkwawa n'atema. Omwana wa Katonda wali osomyeko bulungi Pawulo wali osomyeko ebitabo bya Pawulo n'akunyumiza ebizibu bye yayitamu ng'atambuza enjiri. Nedda ati mwe mwandi bikoze ba Pawulo babikola bubi ba Moses babikola bubi si kyokyo ate tebalina nawe baali babisoma ku babbo byabatukako nga first feeling nga te Katonda waali nga Katonda waali. Kale saawa za kwenunula oba oyagala oba toyagala tulabire ku ebyo ebyali bibaddewo tulabire ne ku nsi ze byali bituuseeko. Buli omu tosobola kumanya maanyi go nga tonnagezaako era buli muntu osobola okwenyooma singa oba tonnatandika naye w'osobola okutegeerera nti oli w'amaanyi oli wa nkizo kubeera mu kugezaako. N'abeeyitanga ab'amaanyi baddembe okweyita ab'amaanyi kubanga tebafunangayo muntu abayimiriramu ng'amaliridde. Balina emmundu nabo bennyini bakimanyi nti naye abantu be tufuga tubafugidde ku mudumo gwa mmundu era beeyita ab'amaanyi naye beebuuza nti naye singa bulikya ne bazuukuka ne bategeera nti amaanyi gali mu mikono gyabwe. Kale kitegeeza nti naffe olw'okuba nti tukyenyooma naye bwe tulimalirira ne tusitukiramu tulizuula amaanyi gaffe we gali era tulitiisa omulabe waffe n'ategeera nti ddala tuli b'amaanyi n'okukirawo.
olaba nti singa ekintu kino tukikwatamu ffe nga bannayuganda abatalina mmundu ne tugamba nti tulumbe tubanje eggwanga lyaffe lituddemu 5 nga tulijja ku abo abalina emmundu, ekyamazima n'omwezi tegusobola kuwera, baba badduse dda n'emmundu ne bazisuulawo. Naye obuzibu bwe tulina ffenna tutya, buli muntu yeebuuza nti naye ani aba asookayo? Nze bwe nsookayo ne nfa, n'omulala yeebuuza nti bwe nnaagenda nnaafuna abangoberera? Tosobola kufuna kugoberera ng'osigadde obirowoozaako bulowooza. Amaanyi gali mu asituse, era okutegeera obuyinza bwo ng'osituse n'olwana, lw'ojja okukakasa nti bulijjo abasajja b'entya tebaliimu kantu? Bulijjo mbatiira bwereere? Kale nno tusituke tugezeeko, ne Mukama gy'anaatuweera omukisa tusobole okutuuka ku ekyo kye tuluubirira ekyokununula eggwanga lyaffe. Kyagulanyi Robert Ssentamu yatugamba nti ne bw'abangawo ne bw'atalibaawo, tusituke tubanje obuwanguzi bwaffe. Kakati ye ssaawa taliiwo, tetumanyi gy'ali, naye ffe tubanje obuwanguzi bwaffe. Bwe butuddamu 5, tulyoke tunoonye ali ludda wa, tumutwale alayire nga pulezidenti w'eggwanga omulonde, kubanga eggwanga lyonna tukimanyi bulungi nti lyamussaamu obwesige ne limuwa obuwagizi bwalyo, asobole otukulemberamu 2026-2031.